Embozi gyenkuletedde ya mukulu Edirisa Musuuza ne mwana muwala gwe yakafuna omwana oyo mu Tanzania ng'ava side ze bayita ezanziba mu Tanzania. Omukyalo oyo gwe ngenda okuba ate nga nkwako mboozi ye nga bwesobodde okuba ate ng'etambula wabula Lema Namakula alina obugambo bw'asobodde okuba ate nga ategeeza nga tutandika emboozi eno. Lema Namakula ebifaananyi byakusanzeewa sooka otubulire. Okise kubiraba eyo nadde travel somewhere nga ndi mukudda nendaba nafunye internet nendaba akafaananyi ne bandaga akafaananyi nga bapostinze nenga of course nga sibikiriza wonna wosizira okuba ate ng'ogoberera omukutu guno webale kuba ate ng'otwekumiddeko ebbanga n'ebbanga. Emboozi gye nkuletedde ya munywanyi waffe gwe bayita Edirisa Musuuza. Edirisa Musuuza awonye obuwulu ebbanga libadde lya myaka ng'ebiri ng'omukulu ono alya kikomando ng'oba oliawo embeera tetambula bulungi. Akadde kano Edirisa Musuuza asobodde okuba ate ng'abazzeemu ekibuuzo mu Katonda asobodde okuba ate ng'amuddiddemu essaala ze. Omukulu Edirisa Musuuza oyinza okugamba nti akadde kano abadde akyalinzerinzeeko okufuna omugole omutuufu. Tugambe Edirisa Musuuza asobodde okuba ate ng'afunye omukyala ayinza okuba ate ng'ow'ebirooto bye akadde kano afunye omukyala ng'ava mu famire ezimu ku famire ezisinga obugagga mu nsi ya Africa oba mu East Africa abamu ku bagagga abasinga. Omukulu Edirisa Musuuza omwana w'obuwala gwasobodde okuba ate ng'afuna gwe kutegeezaako omuwala oyo gwasobodde okuba ate ng'olaba ku bifaananyi g'olaba akadde kano Edirisa nga balya ekimere mu mbeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula. Munywanyi waffe Edirisa Musuuza mwana muwala oyo okujja nno mu Kampala okujja mu Uganda yasookerako mu bitundu by'e Masaka kubeera ne Edirisa Musuuza era ebbanga libadde liyitiridde nga omukulu Edirisa Musuuza abeera ne mwana muwala mu bbanga eno mu bitundu eby'e Masaka mu woteeri ez'enjawulo era abangi mu Kampala mubadde temumanyi naye nga omukulu Edirisa Musuuza mwana muwala babeera bombi. Akadde kano basitudde bali Butoola bali mu kibuga Kampala n'omukulu gwe bayita Edirisa Musuuza. Gwe kutegeezaako mwana muwala ono gwe weebuuza mwana muwala ono yasoma bagagga buli kimu bakiyina. Edirisa Musuuza agudde ebintu embeera nga bwetambula. Edirisa Musuuza omwana gwe yafunye ono bamuyita Bera Maya Bakresha emyaka 24 egy'obukulu era nga kigambibwa taata we bamuyita Salim Said Bakresh ono ekyamaani wa Bakresh Group of Companies eno gye nkutegeezaako Bakresh be bakola eŋŋano ya Azam be bayina kampu gye bayita Azam TV bayina ne gye bayita eŋŋano ya Azam abakulu abo bayina ne ttiimu gye bayita Azam FC okuvaako e Tanzania. Abajjukira Azam FC ndowooza mugitegeera bulungi we banjogedde ku b'emipiira. Waliwo omukulu Nicholas Wadada gy'asambira akadde kano waliwo Mathias Kigonya omukulu bamuyita Brian Omo naye yayitako mu ttiimu eyo Azam FC n'omukulu George Best Nsimbe yaliko coach wa ttiimu eyo. Kati omukulu Edirisa Musuuza gwasobodde okuba ate nga omwana ow'obuwala azaalibwa omukulu oyo gwe bayita Salim Said Bekresh nanyini wa ttiimu eyo etwala ebyonna nkutegeezezaako ye nanyini wa kampuni gye bayita Azam TV wali onyoddeko ekyokulya kye bayita Azam Energy Drink. Kati nno Edirisa Musuuza yeyo famire gyasobodde okuba ate nga ajjamu omwana w'obuwala. Omwana muwala ono asobodde okuba ate nga awangalirako mu nsi ez'enjawulo nga Germany, Switzerland, USA era nga kigambibwa nti emisomo gy'abadde yakagimaliriza mu university gye bayita Johns Hopkins University of Medicine mu USA era nga yakuguka mu bwa sajoni. Omukyalo ono gw'owulira mukyala w'Eddie Kenzo asobodde okuba ate nga asomye ku myaka 24 egy'obukulu asobodde okuba ate nga agwa bintu. Gwe kutegeezaako oyo ng'ava mu famire ey'abamu ku basajja abasinga obugagga mu East Africa ne mu Africa okutwaliza awamu. Gye vudde ku banafu awa Forbes basobola okuba ate nga balakinga taata w'omwana ono oba ssaza w'Eddie Kenzo okuba y'omu ku bagagga abasinga mu East Africa. Gwe nkutegeezaako omukulu ono gwe bayita Salim embeera nga bwetambula nga bwe nkutegeezezza Bakresh Group of Companies kuliko ba director bana bonna era nga bana b'omukulu ono essazaala w'omukulu Eddie Kenzo era nga asookera ddala omukulu bamuyita Said Salim Awad Bakresh ono ye taata waabwe yennyini era nga chairman owa board etwala ekampuni eyo yonna ekola eŋŋano eyazaamu ekola bingi nnyo era nga kuliko n'omulala bamuyita Omar Said Salim Bakresh ono ne executive director charge of logistics okwasaganya byonna ebitambula. Omulala bamuyita Abubeka Said Salim ono no executive director owa company gye bayita Bakresh esinzira wali Malawi ate nga akwata ekyokuna omukulu bamuyita Yusuf Said Salim Bakresh ono managing director owa foods and beverages byonna byowulira nti energy drink zonna ebyokunywa ebyokulya ngano byonna omukulu ono be bamu ku ba director era nga omukulu ono sazala w'Eddie Kenzo
bali ku boodi eno, bonna abali ku boodi eno baana ba mukulu ono Edirisa Musuuza agudde ebintu gye buvuddeko omukyala Rema Namakula yasobola okuba ate nga agwa mu mukwano n'omukulu gwe bayita Ssebunya. Akadde kano tukyanoonya olubuto lubadde lukyabuze naye nga tusabe Rema asobodde okuba ate naye ng'abeera mu bufumbo obulungi naye ng'ekikulu kubeera mu bufumbo obukweyagaza obukuwa emirembe, si bwakulagira si bwakugamba mbu ate ki. Edirisa Musuuza omwana gwafunye naggagga, omwana mugagga kye bayita obugagga, ndowooza nga bw'owulidde famire ye ngagga, buli kimu baakimuwa. Edirisa Musuuza kyenkutegeezaako ayina ettaka lyakagula sayidi z'oku Lwekyotera, bw'oba gw'ogenzeeko e Masaka ku Lwekyotera ayinawo eka 20 eyo no gyayagala okuba ate ng'azimba ekibuga ekikye. Edirisa Musuuza by'obadde tonnamanyaako, embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula byonna ojja kuba ate ng'obimanyaako, naye ng'omwana w'obuwala we bamuyita Bera Maya Bakresh ali myaka 24 egy'obukulu, anyirira tamanyi Rema Namakula nza kubuulira ono mweru yeye embeera nno omukulu Edirisa Musuuza. Era nga nkutegeeza mu East Africa balina BET, tulina abasajja babiri. Edirisa Musuuza yagifuna 2015, omulala bamuyita Rayvan ava Tanzania. Omukulu Diamond Platinum adde agezezaako okufuna BET n'ebibadde bikyaganye. Kati awo nno tugamba abamu ku basinga BET mu East Africa tulina Eddie Kenzo ne Rayvan, naye ng'akyasinze Edirisa Musuuza.